Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Nyina ekirooto eri eggwanga eri Amerika era luli kyalumu neefugibwako omukulembeze omuddugavu. Ebyo bye bimu ku bigambo ebyayogerwanga Martin Luther King Jr. nga n'ebimu ku byo tuzze tulaba nga bituukirira. Martin Luther King Jr. yasoma ebitabo bye era ng'alina ddiguli eziwera omwali n'ey'embeera z'abantu gye yafuna mu 1951 ng'ono nno yayambibwako kitaawe okutuuka yonna gye yayagalanga okusomera era nga yamuwa n'ensimbi. Ku myaka 25 yali atandise okulaga obwagazi n'obuvunaanyizibwa okulwanirira eddembe ly'abaddugavu ng'ayita mu njiri gye yabuuliranga ebigambo bye yayogeranga ku nkuŋŋaana ez'enjawulo n'okwekalakaasa okw'emirembe era ng'abaddugavu bangi abaamugobereranga olwo nno n'alyoka azimba erinnya. Yatandika okwegwanyiza abawala abazungu mpolampola naddala mu masomero gye yasomeranga. Omwali n'omuwala omugirimaani banne gwe baamusooza nga bagamba nti kwali kusoomooza eri abaddugavu n'abazungu kubanga enjawukana yali nnene nnyo, ekintu ekyamunyiga ennyo. Omukwano guno ogunyumiza munno ng'atagumanyi anti era kyamala ne kituukirira bwe yayagala omuwala omuzungu Coretta Scott naggala amatu obutawuliriza bigambo by'abantu nti omuddugavu tawasa muzungu. Martin Luther King Jr. ne Kalala Coretta Scott bwe batyo bwe baafumbiriganwa mu 1953 ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omukaaga era bwe bati bwe baalabika mu bulamu obweyagaza. Martin Luther King ye yali omukulu ku mukyala naye kino tekyamuyigula ttama kugenda mu maaso na kufumbiriganwa. Ku myaka 26 Martin Luther King yali omusumba omulonde eyali asumba amakanisa ag'enjawulo omwali Dexter Avenue Baptist Church ne Ebenezer Baptist Church nga muno mwe yasinziiranga okubunyisa enjiri ey'okulwanyisa okusosola abaddugavu. Ye yatandika ekibiina kya African American Civil Rights Movement ekikyayogerwako nakati olw'okutakabanira eddembe ly'abaddugavu mu Amerika omuli okubafunira emirimu emirungi, okufuna ebyenjigiriza ebirungi n'embeera za bulijjo ezeeyagaza nga mu kino baatambulanga nga balaga okwemulugunya kwabwe mu mirembe. Obadde okimanyi nti ye muddugavu eyasooka okuwangula engule y'okulafubanira eddembe ly'abaddugavu ku myaka emito? Samali Kisaache, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.